For many decades, the United States has been funding the regime in Uganda up to the tune of $1 billion annually. We are calling for the United States to either cut these funds or to put conditions of respect for democracy, human rights, and the rule of law to these fundings, or else they will come off. Omawulire getulinawo wetwogerera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso n'okubeera nga calling for sanctions against General Yoweri Kaguta Museveni and General Muhoozi Kainerugaba okulaba nga babateekako envumbo nga bwe bazze nga bakikola, era bino si birungi nnyo, tegaba mawulire malungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we. Njagala owulirize bulungi nnyo. Emirundi mingi nnyo olabye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayengeejinga ayogerako n'abakungu ab'enjawulo, atuukirira ebitongole by'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo wamu n'abo denga bamukyaza okuli mu Geneva Summit we bamuwa platform n'ayogera mu EU Parliament bwe yagenda maaso n'okujja addressinga ne ku platforms eziri international abaddenga message ye eriemu yakubeera nga seeking for sanctions eri General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba babeere nga bateekebwako envumbo. Kakati envumbo zino bangi babadde bawulirwa nga tebazitegeera oba nga tebamanyi butya bwe ziyinza okuba nga zigenda maaso n'okuba nga zibateekebwako. Kyenkoze ngenda kukuleetera bamu ku bakungu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bano nga bazze bateekebwako sanctions, era nga sanctions ze batadde ku bano zino teziba nkakali nnyo nga ze bagiyinza kuteeka ku General Muhoozi Kainerugaba n'ekitaawe General Yoweri Kaguta Museveni, wabula nga zino ebanga sigino oba kalinga akabonero akatono kalinga akabonero akalabika akannyonnyola ebitalabika nti sanctions ze bakubye bano baziba ku bakulu abakama baabwe. General Peter Erweru bamukuba sanctions olw'ebikolobero bye yakola mu district y'e Kasese. Abel Kandiho bamuteekako sanctions olw'ekiwamba abantu n'ebirala ebyajjanga bikolebwa. Abel Kandiho ne bamuteekako sanctions naye nkugambye bino byonna bazibakuba olw'abakama baabwe. Omukyalo Anita Amongo bamuteekako sanctions ne wenjogerera kati ezigenda maaso n'okubanga zezimu ku ebyo ebiri mu kugenda maaso n'okubanga bimubuzaako emirembe. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala sanctions ezisukkakaawo baziteeke ku General Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba mutabani we n'abamu ku bakungu abalala bakulira ebitongole eby'enjawulo ebigenze maaso n'okubanga birinnyirira eddembe ly'obuntu. Kakati gwe abadde tamanyi sanctions zino butya bwe zikola, kiki kye zikola na butya gavumenti bwe giyinza oggiviirako okugenda maaso n'okubanga esaanawo sinakindi n'okugwa. Njagala otule ku video eno bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole oyinza okuba channel wakajigwako tubeere nga tutambula emikutu mingi gizenga gitugamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine has called on the international community to impose targeted sanctions against General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba and other senior government officials over alleged human rights violation. Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddenga approachinga abantu ab'enjawulo era mu katambi ako ngenda kakuwa yategeezaako nti alina n'enteekateeka oba waliwo enteekateeka ey'okulaba ng'asisinkana pulezidenti w'eggwanga ery'Amerika amanyiddwa nga Donald John Trump agende maaso n'okuba nga amuyitiramu ensonga zino asobole okuba nga ate gavumenti gy'akulembera erekeraawo okubeera ng'evujjirira abasajja bano abali mu ggwanga erya Uganda bagamba tibagenda maaso n'okuba nga balinnyirira eddembe ly'obuntu. Kakati ekyo nga tekikomaawo pulezidenti w'eggwanga erya nga amaze okumuapproachinga ekitongole ekyamawanga amagatte United Nations bamuwa omukisa nga bayita mu kye tuyita Geneva Summit. Mujjukira Geneva Summit for Human Rights and Democracy eno etegekebwa erebera wansi w'ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN oba United Nations nga bamukyaza n'agenda maaso n'okubaako byayogera era bye yayogera byaleeta obunkenke mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati wenjogerera bino nga bibadde bigenda maaso n'abamu ku bakungu bawuliddwako nga balabula bannaabwe oluvannyuma lw'okutegeera amaanyi n'obuzito bwa sanctions ze boolekedde okubeera nga bafeesinga. Newankubadde abamu bo babadde nga ebitabakwatako, bangi babadde nga bateekebwako envumbo naye nga bo balinga ebitabalya. General Kahindo Tafiire azze nga awulirwa nga awooninga bakama be oba banne bwe bali mu buyinza nga ye alinga alabuka era alinga alaga nti ye amanye ekijja nti si muntu era amanyi lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibafuukira akayinja mu ngatto. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. General Kahindo Tafiire yalabula bakama be, baganda be, banywanyi be n'abategeeza nti amaanyi gonna ge mulina, emmundu zonna ze mulina na buli maanyi ge mwewulira buli kimu
singa bannansi bagenda maaso n'okubanga basituka ne beerwanako ekyamazima mujja kuba muwedde. Kino Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagenda maaso n'okubanga akola ekyokulaba nga atema emirandiro oba okuvunza gavumenti yammwe neeyo gye mujja obuyambi, singa binaabeera successful mugenda kuba muwedde. Ebigambo bya Kayindo Tafiire ngenda bikuwa ate nkuwe n'ebyanita Amongo nga tannatuuka mu mbeera gy'atuuseemu ng'agenda maaso n'okubanga abalaata abamu ku bakungu abazze bateekebwako envumbo bengenda okusookerako okubanga nkuwa. Nkuleetedde listi ey'aba political leaders, ba cabinet ministers ne categories ez'enjawulo nga mulimu ne ba military and intelligence commanders. Bano nga bagenze bateekebwako envumbo wansi wa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Waliwo ne ba judicial officials bano nga babadde mu sigaddamuzi bateekeddwako envumbo oba sanctions. Eggwanga erya United States of America, amawanga nga United Kingdom n'ebitongole eby'amaanyi okwetola ensi yonna ng'abamu ku bano bafeesa bakifuwa bakizza munda bamanyi sanctions kiki kyezigenda maaso n'okubanga zitegeeza. Bano abakulu bwe baba bateekako envumbo batera okuba kuba visa ban ne baba nga amawanga ago tegaddamu kubawa visa, ne babateekako travel ban nga tebakyakkirizibwa kugenda yeeyo, ne babateekako asset freezes, ebyobugagga byabwe ne biba nga bikwatiddwa, ne transactions eziri international tezikkirizibwa kuddamu kubeera nga zikozesebwa. Kati nga Anita Amongo bwe twogerera oluvannyuma lwa sanctions ezaamuteekebwako takyasobola kukozesa ssente nga ziyita ku systems ezimu, international money transfer systems takyasobola kuzikozesa. Bano kirwawo nnyo okutegeerekeka sanctions zino zigenda kuba affectinga zitya. Kakati nkuleetedde sanctions ki ezizze zikubwa abantu bano okuva mawanga ag'enjawulo zibakosa zitya, era sanctions zino ezoolekedde General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we zigenda kubakosa batya. Kuba nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku speeches ez'enjawulo nga bw'ogenda okuwulira ne avenues ez'enjawulo z'abadde ng'atuukirira sanctions essaawa yonna bino biba tebinnaggwa. Era nakugambye nti nga tonnaba kuggwamu maanyi tuula ku vidiyo eno, genda maaso n'okuba nga ogoberera byenkuleetedde osobole okutegera butya ebintu bwe bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Kakati nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango tusobole okuba nga tutolontoka awatali nsonga yonna etutataaganya, mbikutuuseeko n'obutambi mbukuwe nga tewali nsonga etusumbuwa. Katujjewo akalango kano tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadde ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tuteekayo ensonga yonna obeera notified n'oba nga tosigalira mabega wa kumanya na kutegeera bino byennyini bye tugenda mu maaso n'okuba nga tukutuusaako. Mu ggwanga erya Uganda naddala okusingira ddala mu piriyodi ey'akalulu wabaawo ebikwekweto, wabaawo obulumbaganyo obukolebwa ku bannansi, wabaawo ebintu bingi nnyo ebyapeninga, wabula kye bayita international community ebeegenda maaso n'okuba ng'eraba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimu ku bigambo byabadde ng'atera okugamba nti the world is watching, kino kyaba ategeeza kyenkuleetedde ogendagenda maaso n'okuba ng'otegeera ky'obadde tomanyi nti sanctions essaawa yonna zigenda kuba nga ziruma, era abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda wenjogerera nga batuuza ya lukugunyo bamanyi kiki ekigenda maaso n'okuba nga kijja essaawa yonna. Oluvannyuma lwa engagements Robert Kyagulanyi Ssentamu zagenda maaso n'okuba nga akola mu mawanga ag'ebweru naddala mu ggwanga erya America akutuukirira emikago egy'amaanyi okwetola ensi yonna, era ng'ategeeza nti sanctions zino tezitagetinga butagetinze Museveni na mutabani we bokka, wabula ne individuals abakulidde ebitongole eby'enjawulo ebigenda maaso n'okuba nga biteekawo embeera. Wano tuba tutegeeza abakulira ekitongole kya poliisi kirabiddwako emirundi mingi nnyo nga kiremesa bannayuganda okugenda maaso n'okwexercising eddembe lyabwe kyokka nga libaweebwa ssemateeka. Tulaba akulira amagye nga ye mutabani wa General Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, ng'ekitongole kyakulira ekya UPDF, Uganda People's Defence Forces, nakyo emirundi mingi nnyo kirabiddwako nga kigenda maaso n'okuba nga kiteekawo embeera eremesa bannayuganda okwexercisinga eddembe lyabwe. Tulaba ebitongole eby'amaanyi ng'ekitongole essiga eddamuzi lino nga ddyo ligenda maaso n'okuba nga jjukira akulira essiga eddamuzi. Essiga eryo lye riremezza boyinza okuyita ba political prisoners, abaana b'abantu abali mu makomera abali mabega w'emitayimbwa baba myezi bbeiro, babagaanye okuba nga beeyimirirwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba oyo akulira essiga eddamuzi
ali mu kukikola mu bumenyi bw'amateeka kuba bino byonna biba bikolebwa wansi we. Kakati akutegeeza tebijja kukomaawo. Ateeka okwengejinga ateeka okutuuka mu buli nsonda yonna eyeetaagisa okulaba nga bano bagenda maaso n'okuvunaanibwa. Nabano abakulira amakomera bennyini baba bavunaanyizibwa ku bino kubanga bano abasibe bakuumirwa mu makomera eyo. Era omukulu oyo gw'olaba ali omu ku abo bengenda okuwa ku lisiti gye nkuleetedde abaali bateekeddwako sanctions nga bamanyi obuzito bwazo. Wabula nga sinakutwala ku sanctions zino, njagala tusooke tujjewo ekiwandiiko kino. Mu kiwandiiko kino bigambo si birala bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga zino ezogenda maaso n'okuba nga ayengejinga emikutu n'ezi platforms ez'enjawulo. Wano baatugamba Opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine has called on the international community to impose targeted sanctions against General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba and other senior government officials over alleged human rights violations. Nti sanctions tazisaba zibeere nga zikubwa General Yoweri Kaguta Museveni yekka. Ayagala abasajja bakube sanctions, targeted sanctions eri amukulu General Yoweri Kaguta Museveni, mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ne basiniya officials abakulembera ebitongole ebyenjawulo bino byenkumenyedde. Okuli akulira Essiga Eddamuzi owa parliament ye baamumala dda. Olwamala omukuba sanctions ne bakama be bennyini ne bamala ne bamwefuulira. Kakati gakaba gankomba oyo ntegeeza Anita Amongo. Akulira amagye, akulira ekitongole ekya poliisi, akulira Essiga Eddamuzi, akulira amakomera, bonna akaseera akakazigizigi kajja oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga tatudde mu mawulire gentegeddeko mu bbanga eritali lyewala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okusisinkana ba senators, abakungu, amawanga ag'enjawulo, ebitongole okulaba nga ekigenda okujja mu kasiriikirira ako oyinza obutakyagala. Ngenda kuwa katambi awo ogenda maaso n'okuba nga owulira katumaleyo ekiwandiiko. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayogera mu Geneva Summit yategeeza addressing at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy in Switzerland. Robert Kyagulanyi Ssentamu accused General Yoweri Kaguta Museveni and General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Forces, alongside senior judicial officers and police commanders of presiding over enforced disappearances, killings and what he termed systematic violations of human rights. Yagamba, we think the international community has abandoned us as Ugandans and left us on our own. Yabasomera bana bakungu aba United Nations yabategeeza nti mmwe mulinga abaatulekerera tuli ku lwaffe. Ebigambo bye yayogera mu Geneva Summit bigenda maaso n'okuba nga bitandise okudda. Bano abasajja kye bayita international community tebakolera ku peesi y'abantu oba tebakolera ku peesi yaffe, bakolera ku peesi yaabwe, wabula baba balaba era kye bajja okukola baba bajja kukikola. Nga sinnamalayo kiwandiiko kansooke nkutwaleko mu bigambo ebyo. Twali mu Geneva Summit, Robert Kyagulanyi Ssentamu we mbaserabidde gwali mwezi ndowooza gwalinga gwa January nga twakava mu kalulu ka 2025 abate yali January yali February. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo n'aweebwa platform okwogerako eri ensi mu kye bayita Geneva Summit eyatuule Switzerland. Era ebimu ku bigambo bye yayogera twabikuwa wabula bino binajjukirwa. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people
cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. Thank you for listening to me. For God and my country. Yabategeeza nti musanctioninge oba muteeke envumbo ku bakulu bano. Era bwe yali ayogera ebigambo bino ensi yonna yali emwegesa amaaso nga ne Geneva Summit yennyini lwe lunaku lwe baasooka okulaba ku viewership esinga obunene bukyanga mukago guno guteekebwa bukyanga batandika summit eno baali tebalabanga ku viewership nga gye balabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera. Obanga ojjukira bulungi nnyo ku mukutu gwaffe ba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo twakuterayo ebintu bino. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayogera yabasaba ffe tetusaba bintu bingi wabula tusaba ebyo ebitono. Tetusaba ssente zammwe oba buyambi bwammwe butya, tusaba mulekeraawo okuvujjirira amawanga gammwe galekeraawo okuvujjirira n'okufandinga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Temumuwa legitimacy, temumu legitimizinga obuwanguzi bwe mwakitegedde nti yabufuna mu mbeera eya military operation. It was not an election nga European Union Parliament bwe yategeeza mu resolution gye baayisa ne Amnesty International ne Fulumya Report, Human Rights Watch ne Fulumya Report n'ebitongole by'enjawulo ne bifulumya report wakati ng'ensi emwegesa amaaso mu Geneva Summit yagattako ebigambo bino. We are not asking for too much. We are only asking for targeted sanctions against General Yoweri Kaguta Museveni, his son General Muhoozi Kainerugaba, and other top police and judicial officers who have blocked the judicial system. Bwatu bwe yategeeza tetusaba bingi nnyo basajja mmoje muli, tetuwagala bingi nnyo nti bye muba mutuwa, wabula tusaba ekintu kimu, muteeke kye bayita targeted sanctions ku General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba n'abamu kubakulira ekitongole kya police n'abamu kubakulira essiga eddamuzi, kubanga bagezezzaako okublockinga judicial system oba justice system ogenda maaso n'okubanga eprevailing okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu ddembe lyabwe. He further urged Uganda's development partners to reconsider financial aid extended to the government and explore legal remedies for citizens who, he said, have been denied justice. Yategeeza wetugamba development partners tuba tutegeeza amawanga agakolagana ne government ya General Yoweri Kaguta Museveni mu nsonga z'ebyensimbi abaweereza obuyambi, tuba tutegeeza ebitongole eby'enjawulo ebiwozi bya ssente, international financial organizations ng'ekitongole kya IMF, International Monetary Fund, n'ekitongole kya World Bank, banka y'ensi yonna. Be yali ategeeza nti mulekeraawo okuvujjirira ne individual countries ezimanyiddwa nti ziweereza akasente okulaba nga bavujjirira okubeezaawo gavumenti y'omukulu eya General Yoweri Kaguta Museveni. Yabagamba bw'ati mu bigambo bye, what we are going through is what we went through during the 2021 elections. Nti bye tuyitamu kati oba bye tuyiseemu kati byebyo bye twayitamu byennyini ne mu kalulu ka 2021 nga kawedde. The 2026 polls were not any different. Akalulu ka 2026 tekabadde nnyo kanjawulo bye mwalaba mu 2021 omwali ekitta bantu, okuwamba abantu baffe, okusiba abavubuka abatalina musango, okuteekawo embeera nga bwe wabiraba 2021 ne 2026 bwe bityo bwe byabadde, tewabaddewo nnyo njawulo. Adding that previous appeals to the global community had yielded little action. Wano naategeeza abasajja abasomera mu maaso gaabwe nti bye mwakola mu 2021 ng'abasajja bataddewo embeera, era bye mwagala okuddamu ne mu 2026 ng'abasajja batadde embeera ku bannayuganda, tetugenda kubikkiriza, tetuwagala mutuule butuuzi ku luno, twagala mubeeko kye mukola. Bino ebigambo tebyasigalaawo. Njagala okutegeeza bino ebigambo byayingira mu matu egy'abakulu abo baali bawuliriza n'ensi yonna nga bwe yali emwegesa amaaso. Kitegeeza essaawa yonna mubeere bagumu, essaawa yonna mwongere okuexposinga bino ebintu tebigenda kukoma wano. In response, state out government ya Museveni yabyegaana. Olowooza lwaki baba babyegaana? Baba bamanyi kiki ekiyinza okuddirira singa bino bigenda mu maaso n'okubanga byapeninga. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okubanga ateekawo embeera gavumenti y'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ng'akazito kagenda maaso n'okubanga keeyongera essaawa yonna. Ekinaddirira ojja kgenda maaso n'okubanga okiwulira Geneva Summit ebigambo ebyo yabyogera. Naye ate ekyewuunyisa bino ebigambo tebyakoma mu Geneva Summit. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitwala ne ku mutendera omulala, era platforms ez'enjawulo eziri international zabadde ng'afuna abadde ng'azikozesa okwogera ebigambo by'abadde ayogererayo. Kakati ne bino weetaaga okgenda mu maaso n'okubeera ng'obiwulira. Bwe yali ayogera mu Geneva Summit yali asaba UN, kubanga Geneva Summit etegekebwa ekitongole ky'amawanga amagatte,
ekya United Nations era UN yebeera ekiwakinga oba yebeera ekyetegerezo bw'ekyekenneenya wamu ne coalition of dozens of international non-government organizations omuli ebitongole nga Human Rights Watch, Amnesty International n'ebitongole ebirala ebiri non-governmental. Kati ku mulundi guno ate omulala yasaba ggwanga lya America individually era n'ategeeza mu katambi kano k'ogenda okuwulira ge mawulire genziza okuwa nti essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yandisisinkana akulembera eggwanga erya America nga bw'ogenda obbiwulira mu katambi kano olowooza ensisinkano eno enaabeeramu biki? Wuliriza. For many decades, the United States has been funding the regime in Uganda up to the tune of $1 billion annually. We are calling for the United States to either cut these funds or to put conditions of respect for democracy, human rights, and the rule of law to these fundings, or else they will come off like partners in crime. Can you speak to some of those people who you are speaking with? Have you been able to meet with the president or anyone in his administration? No, I've not met the president yet. I hope to, but I've been meeting with various senators and various legislators. Many of them I don't think I should mention here. I hope to just announce the results, hopefully, if they come soon. Okitegedde era nkakasa okiwulidde. Amubuuzizza olumaze okunnyonnyola byannyonnyola amubuuzizza osobola okwogerako n'abantu abo b'otegeeza b'ogamba nti balekerawo okuvujjirira gavumenti y'omukulu oba amugamba njogeddeko ne basenators ab'enjawulo era nsuubira okusisinkana pulezidenti w'eggwanga erya America essaawa yonna. Robert Kyagulanyi Ssentamu asuubira okusisinkana pulezidenti w'eggwanga lya America essaawa yonna. Kano kabonero akakulaga nti ekijja si muntu era si birungi eri gavumenti y'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Y'ensonga lwaki General Kayindo Tafiire omuwulidde emirundi mingi nnyo ng'alabula n'atakoma kulabula n'okwegaana ebintu ebimu ebikolobera ebikolebwa mu gavumenti ya mukama we, gavumenti ya munywanyi we, abyesamba olw'ensonga nti amanyi ekijja kiyinza okuba nga si muntu. Events that have taken place in this country, and I don't want countenance as minister responsible for internal affairs. I've made myself loud and clear that certain things that are unacceptable because I was here during the means time. You know, I'll recount the dictum of this preacher in Germany during the Second World War. I forget his name. Anyway, God save his soul if at all he has any. He said, when they came for the socialists, I kept silent because I was not a socialist. Then they came for the gays. I kept quiet because I was not gay. Then they came for the trade unionists. I kept silent because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. I kept silent because I was not a Jew. When they came for me, there was nobody left to speak on my behalf. Ladies and gentlemen, don't commit the sin of silence. And those of us who are in authority must learn to hear. In Kiswahili they say, asiolewa na wazazi, asifundishwa na dunia. If you don't learn from your parents, you'll be taught by the world. Those of us in authority, if we don't know how to exercise authority judiciously and with caution and compassion, we shall be taught by the society we are leading. We lead. Well, some people want to rule. Me, I don't ascribe to that. We lead with the consent of the governed. Sometimes the governed are wrong. When the governed are wrong, it's the duty of the leaders to patiently explain to the governed where they have gone wrong. But more often than not, the governed are right. Those who are governed, when you see them crying, when you see them
jumping up and down. Don't suppress them. Keep them in order, but feel their pain. Mama Jua has said it properly. Kayindo Tafiire oyo gwolaba ayogera ebyo oyinza okulowooza nti wa opposition, naye mukungu ate nga minisita mu gavumenti ya General Kaguta Museveni, newe yabyogerera awo era yali minisita mu gavumenti ya General Kaguta Museveni, naye nga ate alabula. Nga lwaki alabula? Ategedde ekijja kiyinza okuba nga si kirungi, ategedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tatudde agenda maaso n'okusaggula, era byasaggula biyinza okugenda maaso n'okuba nga bibaleetera obuzibu, era akimanyi bulungi nnyo nti bano abasajja Robert Kyagulanyi Ssentamu baasisinkana, tebikoma eyo, ate bbe ebyabwe tebiggwa bityo. Kayindo Tafiire era azze nga alabula, nga mu baalabula oyinza okutegeera nti indirectly aba alabula General Muhoozi Kainerugaba, aba alabula kitaawe Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bakungu ba poliisi nti ne bwe bunaaba n'amaanyi mutya abantu singa bayimujjukira mu katambi kali omuwulidde ng'agamba nti tulina kufuga abantu, tulina kukulembera abantu nga tufunye consent yaabwe oba will yaabwe, on the will of the governed, nti ate abantu bwe baba nga si batuufu oba balina kye boogedde oba kye beemulugunyaako, ffe tuteekeddwa okugenda maaso n'okuba nga tubannyonnyola patiently, so si kuba bukubi, so si kuba wamba kubabuzaawo n'okubakola ebikolobero ebyo. Kayindo Tafiire n'awulirwa ng'alabula era ng'ategeera nti temusirika, musigale nga mwogera kubanga bw'osirika ekiseera kijja kutuuka nga n'okusirika kwo tekukutaasa. Kakati wano ng'alinga ategeeza abantu ba bulijjo temusirikireyo nga munyigirizibwa, mwogere. Era wano n'awulirwa ng'era addamu okugamba buno obutambi bwa njawulo. Kayindo Tafiire alinga yamanye ekigenda okuba nga kijja essaawa yonna, awulirwa ng'agamba nti singa abantu bano banaayimuka ne bw'onaaba n'amaanyi gatya tosobola kubeera ng'omalako n'abantu ba bulijjo. Kayindo Tafiire wulira. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because if you tell a can shoot his brother, he will refuse. He will go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. You think he will shoot? No. Olowooza waba agamba ani? Omuwulidde ng'agamba nti ne bw'onaagamba nti nina amagye, ne bw'onaagamba nti nina buli kimu, abo ab'amagye b'osuubira okukozesa bantu balina famire zaabwe, era abamu ku bantu be mwagala bakube, abamu bakazini baabwe, abamu baŋŋanda zaabwe. Kakati ekiseera bwe kinaatuuka temujja kukiwona. Kankwongera akatambi akalala ka Kayindo Tafiire, nkuleetedde nno lisiti ey'abamu ku baakubwako sanctions mu gavumenti ya General Kaguta Museveni, abamanyi kiki kye zitegeeza era abamanyi kiki ekiyinza okubeera nga kiddako, nga Kayindo Tafiire tannateekebwako sanctions zonna, naye alabula abo bakamaabe abakyalina omukisa ogusobola okuteesa nti wabawo chance y'okuteesa bannange tuteese kubanga ekijja si muntu. Kayindo Tafiire ye alinga agezaako okwesamba, alinga agezaako okwejjamu, naye ng'ebigambo bye bimuteeka mu kategori endalamukko. Wuliriza bino. Why don't you make the best of a bad bargain? Whether you want or don't, one fine morning, you will wake up dead. I don't know, they say, this is what they say, whether in heaven or hell or both. I don't know, but one fine morning, whether you want or don't, you'll wake up dead. So, what shall we remember you for? What did you do when you were here? How have you used your time? Is it for the destruction of mankind or uplifting the quality of life of the people you live with? Shall we remember you for the people you treaded on, or the people whose hand you held and uplifted? Shall we remember you for the people you starved, or the people who are hungry and you fed them? Shall we remember you for the people whose clothes you tore in pursuit of vain, or the people who are naked and you clothed? Shall we remember you for the people you injured in a rush for acquisition of power?
all the people whose wounds you soothed and put balm, how will you be remembered? Do good things. Treat your neighbors like you would want to be treated. Treat your neighbors like you would want to be treated. You don't have long to live. You don't have long to I mean, life is a very short time. But memory, to die is not to live in the minds of those you leave behind. For as long as you remain in the minds of those you leave behind, you have not died. That's why Jesus and Muhammad are still living. They died thousands of years ago, but they say, oh, the living God, the Jesus and Muhammad, Nabi Isa, and they are still living because they have remained in the minds of those they left behind. So, countrymen, learn one lesson. That life is a one-way traffic. There are no spares. You don't have a second chance. When I came here, I was 74 years of age, a few hours and some minutes. Right now, I'm about 15 minutes older than when I stood here. I want to regain that time. What is important is what have I done with the 20 minutes I've been on this podium? Am I preaching love? Am I preaching hate? Am I leaving Uganda a better place than I found it when I came onto this podium? Or am I showing people how great I am, how untouchable I am, how, no. No. Even those who command nuclear weapons die. So, learn to live with other people, learn to get appreciated, struggle to be remembered for what you've done for mankind, not what you've achieved for yourself. When we went to the bush, we were a movement. And because we were a movement, we went for different reasons. Me, I went because I'm a revolutionary. When I was laughing at the Wenge clan, I don't believe in Ngeye clan. I don't believe in Porogoma clan. I don't believe in being a Munyankore. I don't believe in being a Ugandan. I'm an African. My country is Africa, from the region of East Africa and the province of Uganda. My region is, the province is East Africa, the country, the district is Uganda. As far as I'm concerned, Uganda is a district. Too small for my ideas. Oyo yali Kayindo Tafiire agezaako okulabula bakama be, agezaako okulabula banne nti ekijja si muntu mwetereeze ate temwewulira lyanyi kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu basisinkana ebifo gy'agenda platforms ezimuweebwa ezo capacity gy'ayina efaanaganira ddala eyo gye twayina nga tugenze mu nsiko era essaawa yonna kye twakola kyenjogerako kyekyokuwamba obuyinza kikyasobokera ddala okuddamu okwapeninga kubanga omukulu gy'agenda maaso n'okubanga asisinkanira abanene temulowooza nti agendayo bugenzi kubeerayo kakati wuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga ddene abadde nga asaba wabeewo sanctions era sanctions zibadde nga ziwulirwa nina wano listi abamu benkakasa nti obamanyi abamu ku bakungu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni baminisita abakulira amakomera abakulira ebitongole ebyenjawulo nga bazze bateekebwako envumbo newankubadde ng'abamu ziba affectinze abalala bakyali protected kakati wulira Right Honorable Speaker Anita Amongo former speaker abadde speaker wa parliament yaliko deputy speaker wa parliament nga mwami we ye Moses Magoga akulira ekitongole kya FUFU ekifuga omupiira mu ggwanga lya Uganda oba Federation of Uganda Football Association yaliko lecturer wa Kampala International University ate yaliko lecturer wa Data Mine Technical Institute nga Mpuuga ye boss we ku institute eyo ono yaliko
omu ku bannamateeka oba yali legal officer owa FUFA ng'akozesa chance y'okubeera nti bbaawe ye magogo ate yagenda maaso n'okuba nga atwala ekintu ekyo. Anita Among has been accused by the US and the UK of significant corruption. Investigators tied her directly on personal financial enrichment from the Karamoja Community Development Fund diversion. Ono amabaati ge yabba gali gagende Karamoja ne ssente z'omuwi w'omusolo zabadde nga spending zabadde akozesa mu bintu bye n'obugagga bwonna bw'akyumuleetinze byamuleetera ebizibu okugenda maaso n'okuba ng'afuna sanctions ez'enjawulo ezimuviiriddeko okubeera nga na buli kati Anita Among akifuuwa akizza munda ate era nga bw'ozze ng'owulira Anita Among ne bakama be baatuuka n'okumuvaamu wenjogerera ng'agenda maaso n'okufeesinga okunoonyerezebwako olw'obuli bw'enguzi n'obugagga obubadde bususse n'okutiisa bakama be ddala kiki kyabadde agenda maaso n'okuba ng'abala. Bwe yawulira nti bamukubye sanctions yabalaata ng'olwo akyali protected by bakama be era yabibalaatiramu bino ng'alowooza nti ayinza okuba ng'awonye. I am told I have so many assets in UK and a lot of accounts in UK. Unfortunately, I've only been in UK once. I don't even have a postcard in UK. Honorable members, these sanctions are politically motivated. The bill that you passed in this house, we are carrying a cross. I am carrying a cross for the 48 million Ugandans. The LGBTQ Act, the Anti-Homosexuality Act, the law is what is causing all this. This may not be the only banner. Another one will come. In the pretext of corruption, theft, war, all those kind of things. Anita Among yali akubiriza parliament n'ategeeza nti jjukira bwe baali bamukuba sanctions baawamba ebyobugagga bye ebyali mu ggwanga lya UK, United Kingdom, ne mu ggwanga lya United States of America kubanga ge mawanga agaasooka omuteekako envumbo. Then oluvannyuma n'eggwanga lya UAE, United Arab Emirates, nalyo ne yeegatta ku listi amawanga agaamuteekako envumbo. Tebamukkiriza kulinnyayo, ebyobugagga bye byatwalibwa, tebamukkiriza kufuna adde visa yaayo, n'abaana be bwe babaayo balina okuba nga baggyibwayo. Bwe yali ayogera yategeeza nti ye talina yadde ekintu n'ekimu mu ggwanga lya UK nti era yakagendayo omulundi gumu, wabula oluvannyuma byategeerekeka bano abasajja tebakuba sanctions byafa. Anita Among wenjogerera ayina ebintu byatakkirizibwa. She was blocked from using Western International Financial Transaction Networks omulinga Swift, jukira okufuna sente ezo eziva ebweru okujja ku akawunti zo n'ebirala bifaanana bwe ababimanyi mu bimanyi. Swift system y'abasajja b'Amerika. International Financial Transaction Networks zonna sente engeri gye zijjamu abasajja b'Amerika abo bakontrolinga party esinga obunene ku system ezo. Kakati Anita Among ebyo byonna byali affected. Baawe Moses Magogo naye ali blacklisted olw'ebikolwa bya mukyala we newankubadde nga ne Magogo naye alina ensonga ze, naye ate ali blacklisted olwa mukyala we ebikolobero bye yakola kubanga bakimanyi bayinza okuba bakuba sanctions Anita Among n'atandika okuba nga ssente aziyisa mu bbaawe baku akawunti za bbaawe, so ne bbaawe zaamu affectinga. She remains subject to total travel bans to the UK and the US. Takkirizibwa kulinnya mu ggwanga lya UK yadde erya America, era waagenderayo aba agenda kukwatibwa bukwatibwa lwa sanctions ezaamuteekebwako, naye nga jjukira ono ezimu bazimukuba olw'abakama be ate nga nabo baabavuddemu. Kati olowooza singa bakwata ku bakama be kiki ekiyinza okuba nga kiddirira. Dr. Mary Goretti Kitutu ono yaliko Minister owa Karamoja Affairs, yaliko Minister wa Energy and Mineral Development, yaliko Minister of State ow'obutonde Environment. Maria Goretti Kitutu mujjukirira mu musango gw'amabaati g'e Karamoja y'omu ku baakwatibwa nti yabba amabaati, era ono yasimbibwa ne maaso ga kooti ewozesa abali b'enguzi Anti-Corruption Court, bw'atyo n'atwalibwako ne ku rimande e Luzira, era wetwogerera yasuulibwa. She was dropped from Museveni's cabinet during leadership shake-ups. Arrested domestically
by anti-corruption court and remanded to Luzira prison before securing bail, suffered total freezes on assets in international jurisdictions. Ebyobugagga bye bano baba bayina ebyobugagga mu mawanga ago kubanga tebasobola bateekako kye bayita asset freeze nga tebamaze kubanoonyerezaako oba nga tekikakasiddwa nti bano babirina. Kakati naye Maria Goretti Kitutu yagenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera akakazigizigi o sanctions ezo nga zigenda maaso n'okuba nga zibakosa abakulu bano newankubadde nga bangi babadde bagezaako okusiiga ekifaananyi nti sanctions tezibakosa, njagala okutegeeza zibadde zibakosa era zikyabakosa. Kakati bakamaabwe ekijja si muntu wuliriza. Agnes Nandutu ono former state minister for Karamoja Affairs era ali prominent journalist mumujjukira ng'akola ku NTV ng'akola programu eri ya Agnes Nandutu mubijjukira bye yayogeranga. Yalinnya ddala n'afuuka minister yasooka n'afuuka omubaka akiikirira abantu b'e Bududa side eyo. Oluvannyuma lw'okubeera nti yali akolera kibiina kya NRM ne bamuwa obwa minisita omubeezi era ye yali amyuka Maria Goretti Kitutu. Kakati Agnes Nandutu n'agenda agwa mu kawunyemu naye direct complicity and reception for stolen state humanitarian assets diverted from the Karamoja Housing and Empowerment Program. Amabaati n'obuyambi obulala byali bigenda e Karamoja. Agnes Nandutu naye n'abibba era bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga ate akuteekebwako sanctions eggwanga lya America ne UK. Kakati ate ye ekyewuunyisa yono yafuuka saddaaka ku lw'abakungu bonna ababba amabaati. Agnes Nandutu yali emabega w'emitayimbwa wetwogerera era ng'ali mu kufeesinga ekaseera akakazigizigi. Yasibwa baamusalira emyaka ndooza giri ena bwe mba serabidde gy'alina okwebaka emabega w'emitayimbwa olwa sanctions. Era njagala okutegeeza buli we balaba abamu ku bakungu bano buli we balaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali bweru wa ggwanga tebasigala kyekimu kuba bamanyi essaawa yonna ekijja taba muntu. Jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbanga lyonna buli wabadde ng'afuluma n'agendako ebweru w'eggwanga agenda okukomawo wayita akabanga katono nnyo nga sanctions ziruma. Kakati ku mulundi guno bw'anaakomawo sanctions zibadde ziruma mu bakungu, ku mulundi guno zandiruma ate ku bantu abalala. Amos Lugoloobi ono naye yaliko minisita ono ndowooza era akyali Minister of State for Finance, Planning and Economic Development. Yaliko chairperson owa Parliamentary Budget Committee. Ono naye yabba amabaati era aga Karamoja Iron Sheet scandal. Moyo scandal yalimu yabba amabaati. Era Amos Lugoloobi sibaleetedde bifaananyi bya buli omu wano olw'obudde naye ndowooza tujja kukwatagana. Amos Lugoloobi naye yasimbibwako mu maaso ga anti-corruption court era ne bamulimandingako Luzira newankubadde nga bamuwa bail. Yabba amabaati n'agatwala n'asereka faamu ye ey'embuzi. Omusango we gwatojjera n'akwata amabaati ago n'agajjayo. Mbadde ku category ey'aba political leaders and cabinet ministers. Bano abazze bakubwa ku sanctions bawulidde kiki kye zitegeeza. Waliwo category y'okubiri abazze bakubwa sanctions muno mulimu ba military commanders and intelligence commanders. Ngenda kutandika ne Peter Erweru, mumujjukira bulungi nnyo Peter Erweru. Peter Erweru yateekebwako envumbo. Peter Erweru olw'ekikwekweto kye yakola e Kasese n'amasakali ngoba natta abantu b'e Kasese mu lusinga bwe yawumbira olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu era n'ayogera awo ebigambo n'atuuka n'okutegeeza nti bano babadde basaanidde okufa, they deserved death kubanga mbu baali bayeekera era mbu kabaka wa omusinga wa Lwenzululu mbu yalinga ayagala okuddira Lwenzululu agikutule ku Uganda mbu yezezemu ku nsonga ze yawa n'ategeeza nti temukyalina we muyinza kundoopa. Era Peter Erweru yategeeza n'okutegeeza nti ne ICC yangambye sirina musango temulina kye muŋŋamba. Even ICC set me free, said you have no case to answer. So what are you talking about? Those who are criminals have not killed anybody else. Those who have, they deserved death. Anyway. Because I was on the ground and you were not on the ground. That's the problem. I know I'm a judge of my own during my work. I understand. I understand what I do. I know what I do. And that's why no problems here. Uganda is peaceful because of my actions. And Kasese is very peaceful. Erweru yagamba, they deserved death. Era yawunzika agamba, I'm a judge of my own. Kwegamba yasalawo
bwe yali akola ebibye. Erweru baamuteekako sanctions. He was designated by the US for gross violations of human rights stemming from his command of the 2016 assault on the Rwenzururu Kingdom Palace in Kasese, which left over 100 civilians dead. Kyokka yagamba bw'abattibwa bonna baali bayeekera. Naye ate reports ziraga nti abantu ba bulijja basukka mu 100 battibwa mu kikwekweto ekyo. Ku nsonga ezitaategeerekeka ng'alumbye olubiri lwa Rwenzururu. Yali Deputy Chief of Defence Forces. Ono sebo yali amyuka CDF. Yali Deputy CDF. Yakolako nga Commander owa Land Forces. Yakolako nga Commander owa 2nd Division Infantry. Yakolako ng'omuduumizi w'ekibinja ekyokubiri ekya wansi. Peter Erweru, he effectively ended his prospects for international military training programs or diplomatic posting dropped from active command by the General Yoweri Kaguta Museveni. Ono oluvannyuma lwa sanctions yatuuka ekiseera jjukira muduumizi w'amagye takkirizibwa kulinnyako bweru wa ggwanga mu mawanga agamu gamusibidde ekikookolo. Oluvannyuma lwa sanctions ezo n'atuuka mu kaseera ak'akazigizigi then bakama be nabo ne bakiraba nti ekyamazima ono kati takyalina lugendo, ayinza okuba takyalina kyatugattako. Bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okuba nga baamusuula. Era omukulu amanyiddwa nga Peter Erweru yawummuzibwa, yagenda mu kye bayita forced retirement. Kakati saawa zino omuntu wa bulijjo ne zireeta Major General Abel Kandiho. He was Chief of Military Intelligence CMI, Joint Chief of Staff of Uganda Police Force, Delegate to the South Sudan Peace Monitoring Mechanism. Yatuula mu bifo ebyenjawulo General Abel Kandiho. Nakugamba ono Abel Kandiho muganda wa Adoniya Ayebare, obijjukira bulungi nga mbikusomera. He was hit with global Magnitsky sanctions by the US Treasury over systematic human rights abuses under his CMI leadership, which included forced disappearances, illegal detention, and the torture of political dissidents in safe houses. Ono yomu ku baaduumiranga ebikwekweto by'okuwamba abavubuka b'ekibiina kya National Unity Platform nga bababuzaawo ne babateeka mu zi safe houses ne bagenda maaso n'okubatulugunya ne bateekawo embeera. Naye nga kigambibwa ebigambo bino ebimu oba ebikolobero bino ebimu yabikola ku lw'abamu ku bakama be, naye gwe gwalinga omutwe. Era omukulu ono yateekebwako envumbo. Sanctions wenjogerera asavinganga directly under State House as a senior presidential advisor. Oluvannyuma lwa reshuffle ezikolebwa, omukulu oyo takyagenda maaso n'okubanga asavinganga bw'ateekeddwa kubeera nga asavinga. Kakati ne zireeta omukulu amanyiddwa nga General Edward Kari Kayihura. Ono yaliko Inspector General of Police IGP, yaliko Chief of Military Intelligence CMI, yaliko Military Assistant to the President. Wabula mukadde kano wetwogerera yawummuzibwa naye ku mpaka takyasavinga. He was sanctioned by the US in 2019. He was sanctioned again by the UK in 2022 for severe corruption and supervising the torture of citizens through specialized rogue police units like the Flying Squad unit. Obubinja obw'enjawulo bwe yakuliyetinga nga Kale Kayihura bwamuzaalira ebitukula, era naye n'agenda maaso n'okuba nga facinga sanctions n'okulaba nti takyasobola kulinnya kigere kye UK yadde mu ggwanga lya Amerika. Waliwo aduumira amakomera oba akulira amakomera, bamuyita Dr. Johnson Byabashayija. Oyo gwolaba long serving Commissioner General of the Uganda Prison Service. He was a veterinary pathologist. He was sanctioned by the US Treasury in the late 2023 for gross human rights abuses, specifically over prison wardens torturing, beating and targeting opposition politicians. Uliriza omukulu oyo yakulira amakomera. Abantu bangi abaalinga naddala boludde oluvuganya baatwalibwanga mu makomera. Kakati kyazuulwa nti abamu ku bo baavangayo bawonyera, kati nga batuuka mu makomera ago ne batulugunyizibwa. Mbo nga babatulugunya prison warders, era nga babatulugunya ku biragiro by'omukulu oyo. Kakati oyo wetwogerera naye ali ku sanctions, tasobola kulinnya mu ggwanga lya United States of America, tasobola kulinnya kigere kye mu ggwanga lya United Kingdom olwa sanctions ezaamukubwa. Naye asobola okutestifyinga butya sanctions ezo bwe zigenda maaso n'okuba nga zibanyigiriza. N'abantu abalala bangi nnyo abazze bateekebwako envumbo. Njagala okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kiki kyaliko. Former officers worked in on uliriza judicial officials abazze bakubwa sanctions. Onoloza kankuweeyo n'asembayo.
Justice Moses Mukiibi ne munne Justice Wilson Musalu Musene. Bano High Court Judges, Anti-Corruption and International Crimes Division, bano baateekebwako envumbo era eggwanga lya United States of America n'eggwanga lya United Kingdom n'ebitongole ebyenjawulo nabo bennyini bali sanctioned. They are permanently barred from accessing any global legal association, international judicial panels or US dollar banking accounts. Tebakyakkirizibwa yadde okubeera ne dollar accounts okwetoolola ensi yonna. Tebakyakkirizibwa yadde okwakisesinga international legal association. Ne mukama waabwe yatuuka ekiseera n'atandika okuba nga takyabeesiga kubanga akitegedde gyali gyawunye dda. Kakati wenjogerera, Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kusaggula akutegeeza amawanga gano twagala galekeraawo ogenda maaso n'okuba nga gavujjirira, galekeraawo ogenda n'okuba nga gateerawo omugongo abakulu abali mu buyinza obw'eggwanga erya Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu katambi kali owulidde akutegeezezza nti ali mu kaweefube ow'okusisinkana pulezidenti w'eggwanga lya Amerika Donald John Trump, naye ng'akutegeezezza nti abadde ng'asisinkana abakungu ab'enjawulo okulaba nga abafalaasira oba nga aba-influencinga okulaba nga bateekawo koko sanctions oba envumbo eri abakulu abatwala eggwanga erya Uganda wamu n'abaduumizi b'ebitongole ebyenjawulo omuli ekitongole kya poliisi, ekitongole eky'amagye n'ebitongole ebirala byonna olw'ebikolobero bye bagenze mu maaso n'okuba nga bakola ku bannayuganda. Kakati embeera n'egenda mu maaso n'okuba nga etabuka. Wano nno we nkugambidde nti kakati ekijja si muntu. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we essaawa yonna wandiwulira nga sanctions ezaateekebwa ku bantu nga eyali akulembera eggwanga lya Sudan Omar el-Bashir, ezaateekebwa ku bakulembeze ab'enjawulo ab'amawanga amalala, wandiwulira nga ne mu ggwanga erya Uganda zitandise okugenda maaso n'okuba nga zirabika. Era essaawa yonna tujja kubeerawo wano nga tubikutuusaako naddala gw'atambula naffe, kubanga buli woba ng'otambula naffe bino kiba kitegeeza tobisubwa. Neebaza abajja ne mutambula naffe ne muteeka comments zammwe mu comment section ne muba nga muyimirira naffe mu mbeera yonna. Abatudduukirira mu nsonga ya kaddata kye mukola si kitono, kintu ky'amaanyi nnyo. Teeka comment yo mu comment section, tugenda kujja tugisome era katuuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.